Kati.Rama munnako y'ekitalo atabukidde Dr. Cephcol ne maama we binyuma obyerabiddeko byonna maaso mbikuleetedde ekitalo nnyo Taata Bruno ke afudde ate ne Pastor Jengo ne mukyala we it has ended in tears n'ebisingawo byonna mbikuleetedde maaso ogenda kubeera ng'obyerabirako nenga wasuze otya wasiibye otya gwenna omulungi ampuliriza all channel media kwoli subscribe for more updates like share and comment teweerabira okunyiga notification bell obenga notified bulwenteekayo video empya. Amawulire gakedde olunaku olwaleero gakedde bwa Pastor Jengo nga bayawukanye ne mukyala we gwe yakanjula mu church gye buvuddeko weeks nga 2 emabega. Kino kyaddiridde oluvannyuma lwa Pastor Jengo okuteeka ka tracking device mu simu ya mukyala we bw'atyo n'agezaako okubeera ng'amulondoola. Kigambibwa nti emabega abadde azze ng'amwekengera, emabega abadde azze ng'alinamu okubuusabuusa, bw'atyo n'asalawo amwanjulire abantu ba kyaki kuba omuntu we bamwanjulira abantu bamwanjula mu lujjudde abantu bakitegeera ne bagamba nti ono mukyala wa gundi tetujja kubeera nga tetumutambulirako. Bw'atyo mbu omukyala teyakoma n'agenda amaaso okubeera nga akukuta n'abasajja abalala. Pastor Jengo yagezezzaako okubeera nga amulondoola n'alondoola ka tracking device okumutuusa wa omukyala waali okugenda okumugwako nga bali n'omusajja mu ruumu agezaako okweyogerako nti bannange ono mukyala wange, bannange ono girlfriend wange, nga bamugamba nti nedda ani akumanyi nti sikumanyi kwegamba omukwano ne gu endingira mu tears we gutyo ne guggwawo bwe gutyo ne gusaanawo we gutyo naye nga so sorry nga tweyongeddeyo kitalo nnyo kitalo ddala ewa Bruno ke afiiriddwa omwami taata amuzaalira omukyala omugenzi essaawa zino ng'omukyala yali Rachel azaala omwana wa Bruno ke first born nga ye Briella Namuli Kigundu. Omwami oyo bambi Mukama amujjuludde amujje mu bulamu bw'ensi eno era enteekateeka z'okuziika tezinnaba kubeera ate nga zitegeezebwa naye nga tuyongera okusaasira oba ntwala okusaasira kwange eri family ya omwami oyo y'abooluganda bonna. Tusaba Katonda abagumye n'omwami Katonda amusonyiwe ebyamusobako. Kitalo nnyo kitalo ddala Bruno ke okubeera ate ng'afiiriddwa ssezaala we. Nga tweyongeddeyo ku nsonga za Rama ne Dr. Cephcol. Rama avuddeyo mu nnaku ey'ekitalo mu nnyiike ng'alina n'amaziga ku maaso nga yeeyongera okujjukira engeri Cephcol gye yamusibamu ku poliisi ne maama we naye ng'ate maama we takoze kimala kubeera nga engeri gy'ayagala okuba nti tayagala bamuvumeko oba bavume ku mutabani we yadde okumugambako takoze kimala kubeera nga amuteekateeka. Engeri gy'ayagala abantu beeyiseemu obulungi abagamba omwana wange yasoma eddiini, omwana wange bino, lwaki omukyalo oyo takoze kimala kubeera nga atereeza ne mutabani we Cephcol n'amutereeza mu layini. Rama ayogedde bingi byonna ebyahapeninga ku poliisi n'ennyiike empitirivu ennyo n'ennaku ey'ekitalo kankuleka ate obeere nga weerabirako naye nga bikwasa ennaku bambi. Kyusaamu mu mpisa zo Cephcol maama we yali yansibya ndigamba sisobola vuma maama we and I respect your mom a lot. Ne Cephcol obubaka bwange bwe njagala okukuwa era nali nalinda dda nga njagala mbukuwa ne maama wa Cephcol njagala owulire binene ebigambo maama wa Cephcol nga oyagala omwana oyo mugamba akyuse mu mbeera ze ne mu bikolwa bye. Maama wa Cephcol nga oyagala omwana wo mugambe akyuse mu mbeera ze ne mu bikolwa bye. Omwana oyo yanvuma naawe mula maama wange n'amuyisa mu kamwa ke n'amuteeka wali. Ye nange maama wange mwagala nnyo era kyannuma n'ekinnuma nnyo okulaba nga maama wa Cephcol olaba ensobi z'abalala naye ng'ensobi za mutabani wo toziraba. Sijja kukuvuma kuba kati nina obuyinza obukuvuma ne nkuwemulawemula ne nkussa wali but sisobola kuba mmanyi ensobi esigala nsobi nakuvuma nakuyisaamu amaaso era nakati nkyetoma nsaba Allah nsonyiwe. Ne maama wa Cephcol nga olaba ensobi z'abalala tukusaba maama
olabe ku nsobi za mutabani we. Cephcol yavuma maama wange era siri kirekyerabira mu mutima n'amuwemula nange nenzira kuggwe n'enkuvuma naye tewalaba nsobi za mutabani wo ate tewamubuulirira n'omwana omwana wange nga bwe yasoma eddiini omwana wange nga bwe yakola ki golooza lwaki yagwa kabenje koza lwaki Cephcol yali yagwa kabenje munzijjamu ssente ku poliisi nkwata miliyoni emu almost n'ekitundu n'enjibawa so ebisinga tufuna ebizibu mu nsi muneno ne tutalowooza biki bye twakola bannaffe naye ate ffe ne tutunuulira biki bye batukola. Sijja kwogera bingi ne maama wa Cephcol tenjagala okugamba nga woolaba ensobi z'abalala nga boogedde ku mwana wo naawe buulirira omwana wo. Nze ayinza obba kyeyankola yakinkola ne siwondera naye abantu bakuuma obusungu ku mitima. Abantu bakuuma obusungu ku mitima naye ndasirika nga kinuma ne ngamba omuvubuka eyakwata essimu n'avuma maama wange n'amuwemula. Maama wa Cephcol tewalaba vidiyo eyo nga Cephcol avuma maama wange gwe tewagiraba naye ate gwe walaba eyange nga nze nvuma ye nga nvuma gwe naye guli yakola owange. Oyo omwana we akwata abawala n'abambula n'afulumya obusolo ebweru tobiraba ate n'omuwaana naye insha Allah ensi ejja mmugunjula. N'akwata abaana babandi n'abambula nze lwamma mpemula naye mulimu ekintu kyesitasobola kukola kuba buli w'oyambula omwana omuwala oba oyambudde abakyala bonna. Kale tetuganye oluusi babeera mu stanti naye waliwo ekisukka nze lwamma mpemula nvuma buli omu naye wallahi mulimu kyentunuulira ne ŋŋamba kwata essimu likodinga akasolo k'omukazi nga postinge kwata essimu nzijeyo akasolo kange nyinza obba neeyambula nyinza obba nkola buli kimu neeyambula ne mbagamba nja kweyambula nja kukama wano naye sisobola kulaga bwerere bwange. Naye maama wa Cephcol njagala nkubira ebigambo bino buulirira mutabani wo ebintu byakola ebyo wallahi oyinza obutamugunjula naye Allah n'amugunjula n'amukuba ebbalaayi ennene wabanga yagwa kabenje kyekyokulabirako ekisooka kiwaliwo ate ekisobola omutuukako ekisinga akabenje. Buulirira mutabani wo nga we wambuulirira nga we wansibya nenkwata ssente nenkuwa n'otunuulira ssente okusinga ye omwana wo bye walaba bye yankola nsobola okuvuma nenkuwemula nenkuteeka wali naye sijja kuba oli mukazi mukulu onzaala wano nsobola okukuwa ate nga tolina wallahi kyogenda kunkola tolina wano nsobola okukuwa kuba nkyabijjukira ate nga tolina kyosobola kunkola tosobola kunkwatako nsobola okukuvuma nenzizamu nenjogera bye nayogera naye bye nayogera nsaba Allah ansonyiwe nsaba Allah anzikakkanye naye ekyannuma mwana wo yavuma maama wange kale ekyokumuvuma weekiri naye wandimugambyeko n'omugamba naye byokola tebiri at least n'omubuulirira naye ate gwe walumwa nnyo ate omwana wo teryamusinga mpisa mbi. Cephcol teryakusinga mpisa mbi wano ku app ffe ne pressure tuvuma pressure avuma nange nvuma ffenna tuvuma naye waliwo level gye tutatuukako. Nze sirabangako pressure nga postinga bwerere bwa muntu ku app. Nze olwama kamwa koogera sipostingangako bwerere bwa muntu ku app. Wallahi Cephcol asooka kuba mulimu ebintu byakola ffe ne tutasobolako. Nabwo ekityo embeera bwetyo bweri. Saba okukose comment section otuwe endowooza y'okusinziira ku biki by'osanze mu video okkiriziganya ne Rama byayogera oba nedda. Abantu bangi ensonga eno ya Cephcol ne Dushi abakubye wala naye nga all in all tulina kusaba nnyo Katonda atusaasira tuwe abaana abalongoofu okuva lw'ofunye olubuto paka ebbanga lyonna ery'obulamu bw'omwana wo oba ery'obulamu bwo obeere nga osabira omwana wo kuba tuzaala mibiri naye Katonda yaba amanyi buti abaana wo bwe babeera bagenda okukula ate nga n'eddwa y'omuzadde nkulu nnyo eri omwana. Nneeyongera okwebaza bonna abalaba vidiyo zange to the end ne mulaba ne mutaskipinga bulango ne mubulaba bonna ne bumumalayo bambi nsiima nnyo mikwano nsaba Katonda abayo kye musinga okwagala. Nnyongera okutegeeza nti oba olina ky'oyagala okuyisaawo commentinga kozesa comment section. Okyali ku All Channel Media.